kino tetukisaba wabula twegayira bwegayirize mutuyambe mukwate Kyagulanyi tetukisaba wabula tubegayirira mutuyambe mukwate Kyagulanyi. President Museveni ye musajja asinga okubeera omugezi gwe nalindabye. Tosobola kubanga oli musiru n'ofuga eggwanga for 40 years. Never. Ate buli kyakola takikolanga mu nsobi, takola nsobi. Takola. Tuveeyo. Akibala. Ne lwaki bino ebayu. Kano kagenda kutwalako mu mateeka katini. Twali tugaba bintu tuleme kumenya nnyo mitwe gyaffe na kwereganya mu politics oli omukambwe. Nensaba okawulirize kubanga otekeddwa okumanya lwaki Kyagulanyi agamba okole eggaali, lwaki bakugamba nti kati abantu abajja okuwamba bannyoko baganda bo musitukiremu. The idea that Honorable Kyagulanyi or any politician is untouchable because he's a politician, and if police legitimately arrest him, there will be riots, is not acceptable and must never be repeated. Is not acceptable and must never be repeated. Abantu bali ebiti biri bisatu ebikirizibwa oba bali permitted okukwata oba okwarrestinga omuntu mu mateeka. Kitongole kisooka kyetibwa Uganda Police Force, kyokubiri oba UPDF kyekyokubiri Uganda People's Defence Forces. Omuntu owookusatu ye muntu owa bulijjo yegwe ordinary citizens oba private persons yenze yegwe. Kasitoba ngomaze okukakasa nti omuntu gwe mwagala okukwata azizza omusango oba ng'omaze okukakasa nti omuntu gwe mugenda okukwata agenda kuzza omusango. Mbu Museveni takola nsobi. No one is above the law. Tewali ali waggulu w'amateeka era tewali akolera waggulu wa constitution. Constitution etwala Museveni yetwala ffenna bannayuganda. Oba Kyagulanyi bamutya what can happen nga bamuyodde. Ati what can happen? Manyi tuyine ekyo ky'okukwata Kyagulanyi otabawo kibaawo. Kisoboka tusobola ofunamu kye tugamba nti bustanti ne tewali kiyinza kubaawo and the country moves on. Tewali kiyinza kubaawo. Legally mandated procedures emitendere gy'amateeka gye tulina okugoberera gitugamba nti omuntu akwatibwe ogwo gumu arrest atwalibwe mu kooti ogwo gwakubiri oba ateebwe ku kakalu ka poliisi singa abatalina musango oba singa muba mwetaaga akomewaawo ze ng'alina omusango. Ebyo byonna birina okukolebwa mu ssaawa 48 roughly ndowooza ze ennaku nga 2 roughly ennaku 2 ebintu ebyo biteekeddwa okuba nga bikoleddwa. Omwami agambye mbu Museveni mugezi nnyo tasobola kufuga ggwanga na myaka 4 nga talina magezi. Si kituufu. Museveni talina magezi ago ge mumuwa. Nedda Museveni abadde akozesa bagezi okufuga. Yensonga lwaki alina abeera ne team of legal advisors abamuwa ba presidential advisors bakuba full figure. Bakanye yamba side y'amateeka omukama mumu amwemu ekiwumula eky'emirembe bibabadde babeezaawo Museveni. So tosobola kungamba mbu Museveni alina amagezi ffe tubimanyi muleme kubuddisa abantu ate kati abantu bazuukuse. So bakugambye nti amateeka gakugamba nti omuntu akwatibwa atwalibwe mu kooti era aweebwe police bond. Museveni nabeeri n'akugamba mbu ye takyayagala abantu babawe police bond. Wano we nabadde njagala otegere bulungi. Museveni atakola ensobi esooka nga sinnakutwala ku ziri n'omulala zalaba kati nzijidde mu sayidi y'amateeka kulage nti Museveni ye nabeemu mukola amateeka okumenya amateeka kubanga ebyakola tabimanyi ye akkiririza mu mmundu kutta kutemula kusiba. Naye ebintu ebiri technical ebyo nedda abo ye style yaabwe yenfuga. So constitution webegamye nti mukwate mumutwale mu kooti. Museveni najja n'akugamba nti ye takyagala police bond aba amenya amateeka. Kankunyonyoleyo obuyinza bumu Museveni bw'alina. Museveni alina kye tuyita prerogative of mercy. Oba wadde mbu okukwatibwa akafa ensonyi naye prerogative of mercy tekirizibwa kujjawo mateeka galiko constituted laws tekirizibwa kujjawo mateeka agabagibwa. Prerogative mercy yo gyatussingako nti asobola okukwatibwa esanaga nti bakusibe
oba koti egambe bakusibe emyaka 2 yanajja nagamba bambi mu musaasire ke kafansonyi prerogative of mercy mu musaasire mu musibeke emyaka 10 ne bakujirako 10 kye twita prerogative of mercy Museveni gyatusingako na yate temukiriza prerogative of mercy temukiriza kujjawo mateeka agabagiddwa kati gwe ngojo ngamba Museveni mugezi nnyo ate talina kyakola out of his nga takibazi mbo mugezi nnyo omugezi yakola ebyo okumenya amateeka ekyo si kituufu constitution etwala mu 7 ye constitution etwala fenna nga tetaliza ate gwe fountain of honor munange n'omenya amateeka kati nze atali fountain of honor atamanyi mateeka nkole nti onsuubira kukola ki omwana owa bulijjo ow'omugeto ow'omukyalo gwe oba omenya amateeka ye omusuubira kukola ki mbadde nsaba otubulire omusango nga mwagala okwata Kyagulanyi omusango gwe mwamuvunaana ogw'okubeera n'emmundu gwakomawa kubanga tetutagenda bakkiriza kwe kuddamu okumala gasiba nga musiba ibyo byekifa mukoko ebyo tetugenda bikkiriza ensonga lwaki tubagambye mumukwateko era waali mumusibe no one is above the law wekiba kyetaagisa naye azizza musango ki ekirala omusango gwe yazo ogw'okuba ndi gwe mamukakatikako okuba n'emmundu gwakomawa nga temunnamukwata mulala mubere open mutambulire mu mateeka so sikola bye mwagala twagala kutereza government etambulire mu mateeka so sikutambula nga Banana Republic okigera oluvannyuma lw'okuba wakadde ka myaka 40 ne mwolesa nti myaka 40 temusobola kukozesa mitwe gyammwe mugenda kukozesa bumenyi bw'amateeka ekyo tetugenda kukikkiriza era kati watu bwe twatuuse zeze gali omukulembeze ze yagamba emitwe mwagivaako gikozesa mwe bakasolo naabo simanyani kazibwe mutambuza mimwanga lumbugu kubanga mwagala akasente mulowoozesa Museveni nti mugezi ate nga si mugezi okigera kino kyefaananyiza n'okubanga striker wanasigaza keeper to beat striker n'agenda n'akuba omupiira keeper waali saidi ya keeper negamba nti omusajja akwata abatakwata striker yagugubye waali okigera kyemulowoozesa Museveni ekyo amateeka mwagavaako kati muli mu kunyigiriza abantu tetugenda bawa mukisa gwonna kati ekyo twakiganye era nga bw'okiwakanya ababadde ebiwero nga baagala okukwata meeya mwakirabyeko bano bakasolo balowoozesa Museveni nti Museveni mugezi ekitali kituufu naffe tugenda kugamba ekintu kimu nti temwetaaga kukuba bulango nga munakwata Kyagulanyi mumukwate mugeze mumukwateko kubanga ekyasooka tekyabawa alamu eyasooka te oba omulango ogwasooka temwabuulira okitegera Museveni mumulabuli nti ibyo byasiba emitaafu okutiisatiisa abaana baakoowa abatiisa nkunsuubira ne bawala baaboomu abaana batabani be bawala betakyasobola batiisa ab'omu nyumba kakati atiisa omuntu gw'ataliisa atiisa omuntu gw'atulugunya atiisa omuntu gw'asibidde omuntu we okitegeera mpoza ab'ennyumba be baba atiisa naye nga ebyo ebyokutiisatiisa mbuyitiza unacceptable what is acceptable okusindikira drone zikwata abaana what is acceptable okusiba abaana mu kkomera mbuye mugezi nnyo bibye mutugamba kale tubakkiriza mumukwate Kyagulanyi ate nga nkakasa naye kennyini yabakkiriza mumukwate lwaki mutokotera ku microphone ku simu ku zi app temutokotera eyo mugende mumugambe gwe kennyini you lead okitegeera kazi bwe you lead the arrest of Kyagulanyi ojawulira ebinaavaamu mutokotera ku buzindalo mwe bananyini mundu mwe bananyini mukomera mumukwate constitution yekugambye ebitongole bibiri n'omuntu wa bulijjo be bakwata omuntu gwoweereza zi drone kakati musuubira abantu bagenda bakolera ki abantu bemunyigiriza bebo bemulemesezza okubeera mu kibuga bebo bemugobye mu nnyumba zaabwe mubatuteka amataka muwoza kwata mumukwate nze ndaba ng'ekintu kyemutwanguyiza notwanguyiza so onsuubira okugoberera amateeka nga gwe omukulu togagoberera nga fountain of honor gamulemye okugoberera ye lwaki tumala amalusu gaffe mumukwate anti bagamba pulukutuza musota